Ngobi Richard abadde omuvubi ku mwalo gw'e Masese ejjinja mu Southern Division yazalidde poliisi ebitukula maka ebyazalira ku nsiko bw'agudde mazzi n'afa ng'adduka obutakwatibwa magye agalwanyisa envubu embi. Okusinziira ku batuuze, Ngobi yabadde ne munne ategerekese nga Collins Omuntu nga bali ku nnyanja. Kyokka amagye gye gavudde tebaategeddeyo ne gabasimbako okubakwata ekyabawaliriza okubuka ku lyato betaasa ekibabu. Kuba katifu abalunanda twidi amagye tegategeeza singa gagema omuvubi bafunamu okutya babuuka mu lyato babwene eryato lya patro kuba okusinziira ku ono mwine gwe babaire naye statement gyampaire baluvuga eryato balumuki abali bali kulumuka balemererwa babuuka mu lyato bagwa mu maati. Wabula mbu olw'okuba Ngobi abali Malizo gemole ngoredo nafwire obawoza kimu ebigambo bibiri statement yabwe bwaguddemu yekka tasobola kutaasa omuntu talina bumanyirivu bwonna. Poliisi yadduse Zambo okutuuka mu kifo kino okugyayo omulambo ate ne Omuntu nga mu bbanga lya mwezi gumu abantu be bakaziika tebabala. okuboneka nti mu mwezi batuvirirwako abantu 7 bano abantu omukaaga bagwa mu mulundi malayi bo twategeregedde gye bafaamu. Oluvannyuma basizza Kimunga Nkuyege ne basimba Lwakasota ne boolekera poliisi ebawa omuntu waabwe. Ekyokubiri tusaba amagye gende gakole apology nga getondera abantu olw'enfa ey'omuntu yegamuyisemu. Basoose kugalirwa bweru Bakira gye basinziira okuweereza poliisi ebisongovu. Oluvannyuma bawaguza ne bayingira munda era tubalabeko nga abasirikale bagezako kubakkakkanya kyokka nga balinga bafuuyira endiga omulere. Poliisi erabye eringa esiwensaano ku mazzi ng'abantu bongera kukaawa kwe kutandika okukuba amasasi mu ttaka ne mu bbanga okubagumbulula. Abamu ku bano bawaatiddwa empi ate abalala ne bayisibwamu ensambagere. Kino kiwaliriza poliisi okuyimbula omusibe Collins Omuntu avuddeko embeteza. Abatuuze bakkaatiriza nga gavumenti bw'erina okubadduukirira ng'ejja amagye mu kitundu kyabwe nti kubanga gabamazeeko emirembe. Abantu abakafa ku nnando olw'amagye Mukama wange tosobola ababala abalemeire ku lw'amagye tosobola abamala. Tulina abantu abaswika 1000 abakafa atwale abasada babezemu abatwale mu barakisi basana kuba na muzu. Omuduumizi w'eggye erirwanyisa envubu embi ejjinja ne Mayuge Warrant Officer 2 Stephen Talemo agamba nti abantu bano basusiza emitwe eminene nti kubanga naye babakwata obulungi tebakyusa. Abantu ntusonyiwa abantu 9 bitwakute n'envuba mbi obutimba obutakkirizibwa amaato amatono agatakkirizibwa mwagalabye so abantu tubasonyiwa ne bagamba tebagenda kuddamu. Emirundi mingi amagye agateekebwa ku myalo egy'enjawulo okutangira envubu embi galabiddwako nga gagugulana n'abatuuze.